Abatuuze b'Ekazo mu zooni ya Muganzirwazza B nga bayambibwako ab'ebitongole ebikuuma ddembe omuli LDU ne poliisi wamu n'abakulembeze b'ekyalo enkya ya leero babukeerezza nkokola okukola bulungibwansi mu kitundu kyabwe oluvannyuma lw'obukyafu obadde bususse mu kitundu ng'ate bali mu biseera bya nkuba kye bagamba nti kyandibaviirako okulwala endwadde eziva ku bukyafu. Obuvunaanyizibwa bwange ng'omutuuze mu kitundu okubeera nga mbeera mu environment ekiriira. So naye nafunye obweraliikirivu ebitundu bye tutambuddemu nga tulongoosa tukola bulungibwansi tusanze bukyafu. Mu biseera bino eby'enkubukayo kw'abatuuze bayefasizinga obuyonjo obulwadde bwonna obusinga okukwata abantu baffe buva ku bujama. N'ekyo mu biseera by'enkuba bino bafuba okulanga emyala tebagizibikira ate era nga bayonja. Ekyo kimu ku binsanyusiza gye tutambudde yonna. Bano ababadde bayambibwako abaana b'amasomero bagogodde emyala egibadde gyazibikira kosa n'okuyola kasasiro abantu gwe babadde bamansamansa. Bo abatuuze basiimye omulimu era ne balumiriza abatuuze bannaabwe okufuula emyala kaabuyonjo zaabwe nga n'abasinga bakasukamu zipampa z'abaana. Ssentebe w'ekitundu kino Ismail Kigozi ategeeza nga bw'agenda okuggula olutalo ku batuuze abatayagala kweyonja nga ne baba bayitiddwa okukola bulungibwansi tebaagala kujja. Leero twateeseteese n'abatuuze bange n'abaana b'amasomero n'abasomesa n'abasirikale ab'amagye n'abapoliisi ne bakansalazi basipiika bonna nga tulina okukola bulungibwansi mu kyalo kyaffe eky'Akazo Muganzirwazza oluvannyuma lw'okuyitirira okuba nga kibadde kibijjo. Nebaza abatuuze abasobodde okuvaayo ne bajja ne tukolera wamu bulungibwansi okulaba nga tulongoosa ekyalo kyaffe. Abatuuze abatayagala kwenyigira mu bulungibwansi kino kyo nkyogera nga kye kituufu nti omulundi oguddako ogwokubiri gwe tugenda okukola kuba buli wiiki esembayo mu mwezi tutugenda kukola nga bulungibwansi. Naye kati koolu nange ngenda kuba nga mutabazi ngenda bakwatira emiggo kuba bukubi. Ku lwa MRU TV Sebata Andrew yakusakidde eggulire lino.